olwokutaano tugenda kubeera wano. We are going to be here. Olwokutaano tugenda kubaawo bangi. There are going to be many of us. Kuba n'ab'omu byalo bagenda kutwegattako. Even the villages. Ogenda noonya saddaaka. We are going to look for oba ogenda noonya ensigo yo the sacrifice ya mitwalo 2 of 20,000. kaakati Now, ku Friday waliwo omulimu. Friday is Teri agenda kugukolera. nobody's going to do it for you. Ogenda kwekolera. You are going to do it for you. Sing that. Kino Mukama kyali atukole. This was the one that Buli muntu every person. sayidi eno This side. ogenda kujja omugola ejinji erya You are going to remove one stone. limu One stone. ogende nalyo ewuwo Go with it at home. mu nju mw'osula In the house. oba mu kisenge mw'osula In your sitting room. ojja diteeka mu You nsonda are going to put in a coin. okumala ennaku 14 For the period of 14 days. ennaku 14 ezinaggwamu When they are over, nja kubulya ekiki ogenda okukola I'll tell you what to do. bwe linaaba limaze oyingira mu Even kisenge others ekyo in your bedroom. bwe linaaba limaze oyingira mu nju yo Your house. tebigenda kuddamu kulabika. They will never appear once again in your house. So togenda kunyoomebwa. You will not be destroyed. Togenda kuddamu kubeera akabonero ka kusekererwa. Never going to be sad. Ogenda beera akabonero ka buwamuzi eri famire You yo. will be the son of people in your family. Buli abantu we bakulabako Whenever people see you, bagenda kuddamu essuubi. they are going to gain hope. Buli we bakulabako Whenever they are going to see bagenda you, wulira nti ebyetaago they byabwe are going to feel that their needs bigenda are kutuukirizibwa. going to be what you're born. Mugambe Mukama, Say no, omwaka guno this year, Mukama nkwetaaga. I need you, Lord. Omwaka guno Mukama This year, Lord, swaza balabe bange. I shame my enemies. Omwaka guno Mukama This year, Lord, kuumira balabe bange. keep my enemies. Tebadda mabega Do not backslide. basigale mu bifo bye balimu. Make their position. Naye Mukama nze mpisaawo. Make me pass. Nze mpisaawo. Make me pass here and there. Omwaka guno Mukama This year, Lord, sikusaba kuddizibwa byanfaako. let one restore what was lost from you. Nkusaba kumpa bipya. Give me little things to come. Sikusaba onziriza ebyagenda. Don't give me back what was went out from me. Nsaba ompa ebyo ebisinga ku byagenda. That was taken out from me. Bizinensi yange eyafa. Business that's lost. Mukama toginziriza. Don't restore my business. Mpa bizinensi esinga ebyo. That business that So sayidi eno this side, eno yo tetujja gikwatako. we're never going to tackle this side. Sayidi eno This side, buli muntu ogenda mumugolayo ejjinja erya we are going to pick one stone from this side. bagenda gakuggirayo We're never going to pick it for you, or not for you, balikwase nedda and give it in your hands. choice yo It's your choice ojja kunoonya to look for otandika oddisima and begin to remove it. buli kyeyo. So ojja kujja n'ensigo yeeyo. You will come with seed. Gw'alina abaana You have got children. tojja na famire n'amba nga mulina ensigo emu nedda. Don't come the entire family with one seed. Nawe alina gw'oyagala odditwalira You olina are omusingira you are ensigo going eyo. to sow seed for him. Tugenda kugaggyayo. We shall remove the stones. Ogenda dditwala We take it ewaka. at home. Ako ke kabonero That's the sign. ogenda kukabibanga ejjinja eyo. You are going to be harder than that stone, like that stone. Mulimu ebintu ebitakosa mayinja. There are things that cannot harm the stone. Emmotoka erinnya ku jjinja n'eritamementuka gana mayinja. The cast Emmotoka ne weeririnnyako terimementuka. if you cast up sin, it can never be crushed. Kaakati nawe ne we banaakulinnyako tojja kumementuka. Nobody's going to crush you. Wabula bajja kuseerera bagwe You are going to slide and fall. bw'osigale nga wooli. You are going to live. Gye bagenda okukoma The okunyooma more they are going to devalue you, gwe togenda kusaanawo. you will not perish. Togenda kusaanawo. You will not be destroyed totally. Ogenda kuyimirira You are going to stand owangule entalo and ezikwetoolodde. defeat all the battles surrounding you. Kino nkiragamba I tell you this time, ogenda twala ejjinja you eryo are going to take that stone. omuyaga gulyoke guyimuke bulamu bwo You arise to your life, naye ogenda kugiwangula. that you are going to overcome the stone. Oliteeka mu nsonda ya njuuyo You put in the corner of your house oba mu kisenge. or in the bedroom. Ojja giteeka omwo mu kisenge Put it in the bedroom. libeere. Stay there for some time. Ogenda twala dduumu. You take Omanyi dduumu bamukozesa kugoba biyenje mu nju. a doom is used to chase out the cockroaches. So ogenda twala dduumu agenda okugoba buli mwoyo omubi ogutuula mu nju You are yo. going to take the doom that's going to chase out the evil spirit that sits in your house.
So buli mugenyi ali mu nju yo Every visitor in your house, gw'otaayaniriza you did welcome, alina ovaawo. has got to vacate, has got to disappear. Endwadde, Sickness, bwavu, poverty, ebikoona ku mabaati, what is for the Lord, ebireeta emmese mu what causes nju. what's in your house. So ku lwokutaano On Friday, tugira munomugaa ku lwokutaano tulina omulimo. you have a big job. Mugenda kuba wano ng'abalamu nga mugakoola ffenna nga bwe tuli wano ku lwokutaano. All of us here on Ne Friday, woba olina appointment ne pulezidenti you w'eggwanga, have an appointment with the president. mugambe ku lwokutaano tusiriiwo. Tell him on Friday I'm not there. Ku lwokutaano nsula wano Kawaala. I'm going to spend the whole night in Kawala. Ewamwe wanaddayo n'ekiyinja You'll go back to the son at home. ne bakubuuza ki ekyo bagambe muleke. They say, leave me alone. Kino mwenna kye kigenda obbanunula. This is going to redeem all of you and rescue all of you. So wiiki namba nina omulimu gw'okuyiwa wano amafuta The whole will have got the power that work over n'okwongera osabira amayinja gano. and pay for these phones.